affemu nnyo myaka 8 beddu nga tuli mu kisaawe ekyobuweereza abantu ab'enjawulo nate basimye Salt Media ne Senkolo Nsumba Aloysius Bugingo olw'amaanyi g'ateekamu okusobola okulaba ng'alambika abavubuka okusobola okulaba nate nga beekolerera. Mu bano bagamba nti Salt Media natagambwa kabi ng'ekkubo erigenda mu ffumbiro olw'engeri gyeweereza mu programs ez'enjawulo. Bano babadde ne ku team chairman era ku General Muhoozi Kayine Rugaba mu nteekateeka ze babaddeko mu bitundu bya Arua. Salt at 8. Nga Salt Media ekyagendera ddala maaso nga bugolo n'ebikujjuko eby'emyaka 8 beddo nga eri mu kisaawe eky'empuliziganya eziŋŋamizza emikutu emirala n'okuleeta essanyu ne live coverage zeekola mu bitundu ebitali bimu mu kukyala kwa General Muhoozi Kayine Rugaba mu bitundu bya West Nile. Salt Media yokka eyakkiriziddwa okulaga entambula ya General Muhoozi okuva ku kisaawe ekya Arua Airstrip paka ku golf course awabadde emikolo emikulu. Omukolo gonna Salt Media yagulaze butereevu era nga ssaabawandiisi wa team chairman Jack Agram asiimye Salt Media olw'omulimu gwekoze naddala mu ggwanga Uganda. 8 years of Salt Media, it shall grow in glory, it shall become an empire, and it shall leave a legacy. With Salt TV shall change the generation of our times. Many souls shall be brought to the Lord, and testimonies shall be their portion. Thank you, Daddy Bugingo and your wife. Thank you, our Salt Media House of Prayer Ministries. Congratulations. Jackie agamba nti Salt Media bwe kituuka mu kuweereza ebyakagwawo amawulire agatali mu kyekubeera tewakyali n'emu ejuunyamu era ng'engule yeegyetisse. Salt Media erina okubeera Arua broadcasting agabanyiza obudde buno. This can only be love. This can only be love. Thank you for the continued support. Thank you for the continued commitment to General MK, to General Muhoozi, to Team Chairman, to Michael Luwajira Toyota, and to Team Chairman MK Project. Yebazizza Omusumba Aloysius Bugingo, Senkolo wa Salt Media, olw'ekirowoozo Katonda kye yamuwa n'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International. Nawa obubaka obuyozaweza Salt Media. Omuyimbi Moses Sali amanyiddwa nga Bebe agamba nti Salt Media yekyasinze okuwa amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo okusingira ddala abavubuka okubakubiriza okukola. Of course, I congratulate Salt Media. Salt Media yeewaayo okutambula ne team chairman ne General MK ku mikolo okusobola okulaga abantu ebintu bye tubeera tukola. Abantu ebiseera ebisinga balowooza tubeera mu bya politics. Kati wano bagabye bodaboda nga 15 bagabye ebintu bingi naye okugaba si kye kituleeta finding out those problems ze tusobola okuyitamu ne generation leader waffe MK. Bebe atuuse n'okugamba nti Salt Media weeri wabeera kubanga engeri Omusumba Aloysius Bugingo wabanga kwali tagiviirako ddala era ng'ekisinga okumunyumira kye kigambo Omusumba Aloysius Bugingo kyagamba kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Salt yange era akitegedde akubire Mukama engalo ez'amaanyi. So neyanza nnyo aba Salt. I congratulate you on your 8 years. Mbalinze ku keeke. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutumbula ebitone mu West Nile nga omugenyi omukulu abadde General Muhoozi Kayine Rugaba era ng'abawanguzi bafunye ebirabo okubadde pikipiki n'ebirala. Muhoozi agambye nti si wakukoma wano naye wakugenda maaso n'okutumbula ebitone naddala mu bavubuka. Sports helps with our health. The more active you are, the more you avoid certain diseases that come with the lack of exercise. So it's good to be active and it's good to have tournaments like this. Bino byonna bibadde ku golf course mu kibuga ekya Arua mu West Nile region. Byatumwe baze Godfrey, Salt TV, Omunyo.